Cameron yavuddeyo nayogera bingi eri ku taata we ne maama ne jjajjaawe n'abamwetoolodde bangi ne bajajinga kyesaategedde oba kabadde kazungu ke kabadde akangi oba omwana yabadde musobya. Ensonga ezo ziraba otya nga ggwe omuzadde oba nkigambe ntya kuba nga tuggyeko ekyobuzadde naawe osobola okutegeera n'ogamba omwana ono yakoze ensobi oba kyeyakoze kyabadde kituufu. Saagala nnyo okwogera ku baana b'abayimbi nga saagala muntu kwogera ku mwana wange saagala nnyo okwogera ku mwana wa muyimbi naye bw'oba ovunaana tata wa Kamiliyoni okukuza Kamiliyoni bubi nga naawe omwana wo omwolekedda mu ngeri y'emu tata Kamiliyoni gye yakuzaamu Kamiliyoni oba maama mubi. Maama omubi yakwata entalo za bbaawe n'azigattamu n'abaana oyo manya maama mubi. Maama omubi yoyo alaga ebibi bbaawe byamukoze ng'abigamba abaana be. Tetuganyi buli muntu yenna naagwa mu mukwano n'omukwano ne guggwawo, naye mu mukwano ogwo mulimu ebirungi ebirimu, temubaamu bibi byereere, mubaamu ebirungi. Era mutabani wa Kamiliyoni ali so lake nti Kamiliyoni alina abaana abalala abatasomera nko mu ssomero lya bbeeyi, abatalinnya nko nnyonyi, abali mu Uganda muno abatafuna nko ku laavu ya taata waabwe. Nkikuddiremu Kamiliyoni alina abaana abalala baatawererangako, baatakeranga ku makya kusasulirako air ticket genda, baatagulirangako nnyumba mu Amerika, abatobe ne bazadde baabwe abakazi abali muno mu Uganda nga batoba misana na kiro. Omukazi yavayo n'agamba ennyumba yagyegulira. Nkikuddiramu Kamiliyoni alina abaana abalala abatasoma nko mu ssomero lya bbeeyi naye nga bali mu Uganda muno, baatalagangako nsi, baatalaga nko laavu ya taata naye nga bali mu Uganda muno, baatalaga nko nsi naye be yalaga ensi be yakolera buli kimu okumakinga sure nti bafuna obulamu bulungi, baatalinyisangako wadde ennyonyi kugenda be bamukuba omubuliza mu ttaka. Ebimu ku bintu ebyasinga okutta omugenzi Paulo Job Kafeero kwe kumuvumanga buli nnaku famire ye, okunywa omwenge, okumulangiranga, byamuleetera bambi musajja wattu okufunanga omwenge ogufula mukwano gwe. Ogamba public okumuvuma oba famire? Byonna public yamuvumanga, famire yemuvuma. Kati kintu kyokka kye yasigazanga nga ye kunywa Paulo Kafeero kwe kufuula omwenge mukwano gwe. Kamiliyoni kyasigaza mu bulamu bw'ensi kwe kufuula omwenge mukwano gwe, kwe kufuula drugs, omwerabiza ebizibu byonna byasanga mu nsi. Gwe kubamu akafaananyi okeera ku makya n'ofuluma ewaka n'okomawo ekiro n'otwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi ku ssente ezizo, n'okeera ku makya n'ogenda e Mulago oba mu ddwaliro lyonna n'opokezeeyo, n'okeera ku makya n'obagamba munnange muwalawo oba mutabani yakuteeredde vidiyo ng'akulaga nga oli taata omubi, ng'akulaga nga oli taata ali selfish, nga bina by'oyiseemu gwe okutandika okubeera addicted mu bintu ebimu, obuteebaka baana abo kubeera mu bulamu bulungi, gwe okubeera ku nnyonyi ng'osiiba ozungu onoonya ssente, baana abo. Naye ate waliwo abaana abalala bewazaala nakuvuma tobafanako nabbafaako nti gye bali, naye nga bambi gye bali basirikidde baga taata waffe gyali, taata waffe Kamiliyoni. Tebagenda nko mu mawulire ga nti Kamiliyoni yatuzaala ne basirikireyo mu nnaku yaabwe, naye ate bwe waba laavu yonna n'ogimalayo ne beekubana ne maama waabwe okukuba okubuliza mu ttaka. Kubanga omuyimbi kasita otandika okulaga, kasita otandika okuba image ye, oba omwagaliza kufa bwavu. Omukyalo ono ye problem. Bw'oba ng'oneenya taata Kamiliyoni ne maama Kamiliyoni okukuza bubi Kamiliyoni n'okukuza bubi ba AK47, naawe ekintu kyekimu kyoli mu kukola. Kubanga ba Kamiliyoni bagamba mbu towa bazadde baabwe ekitiibwa. Mbu yavugako emmotoka n'anoonyaako muzadde we n'amugamba zize sente ziyina naye sigenda zikuwa. Naawe kyoli mu kukuza omwana wo afaanane nga taata we. Daniela okitegeera? Naawe kyoli mu kukuza omwana wo afaanane nga taata we, aleme kuwanga taata we kitiibwa, afune ne gatisi ezikwata essimu ezoogera ebibi taata we byamukoze. Naye okuva ku lubereberye nga yakajja mu bulamu bw'ensi, taata we yabadde atoba okutuuka awo waali. Famire ya Kamiliyoni egenda omwettira, abantu abeetoolodde Kamiliyoni bagenda omwettira, abaana ba Kamiliyoni bagenda okwettira taata waabwe.
ensi yagadde kamiliyoni katonda wadde omukisa kamiliyoni menyamenya abantu abo famire ya kamiliyoni egenda omwettira abaana ba kamiliyoni bagenda omwettira mukazi wa kamiliyoni agenda omwettira nga nkugambye kamiliyoni yafuna famire empya gwe mwenge kamiliyoni yafuna famire empya ze drug zakozesa okimanyi nti kamiliyoni alwala omusujja naye kuba empiso nalinnya ku stage nayimba nadda mu motoka napookya n'obulwadde nagenda kushenda naye kuba empiso nalinnya nayimba ategekera abaana abo future abaana bali mumukuba abatamanyi na bulumi bwayitamu okulinnya ku stage okimanyi kamiliyoni akalodda ku kalina akakabengo abadde nako bulamu bwe bonna nga alwana nako akolera baana yajjako ne kushonga ina kanno okimanyi wali eddwaliro sijja kwogera lyawo segukwawo liwa kamiliyoni empiso gye yeekuba afuna amaanyi agayimba wemuggwako waati neggwako weeti kamiliyoni ambeera mu bulumi bwotamanyi mu mwendo nebino byonna tabyogera because akolera baana be nebbanga lyasigaza ku nsi ttono because akolera baana ki niye abaana be yakeera kumanyi okukolerera bakolerera ate bebali mukuba omubuliriza ku ttaka kati gwetebeeza musinga gwe kamiliyoni ekitokeredda kamiliyoni muntu si malayika si katonda alwala anyigirizibwa afa akaaba atuukako ne mukoma kamiliyoni asobya olaba n'omwana wa katonda gwe bayita Jesus yasobya nakuba abantu emiggo nga basanze mu kyaki nga bali mu kutunda nabakuba emiggo kamiliyoni yaani tugeze kale kamiliyoni mubi taata wa kamiliyoni maama wa kamiliyoni babi naye waliwo ebirungi bye bakukolera nga tunakutegeera tugeze kale bakwagaliza maama wo abeere bubi naye bwebuuze lwaki maama wo atayagaliza taata wo okubeera obubi maama omutuufu yandibadde akola atya yandibadde akwata entalo ze nebbaawe nesigala ku ye nataziyingizamu baana maama otegeera nti maama ono watomera ye maama akeera kumakya okukwata olutalo lwo nalwambaza omwana taata wo mubi taata wo teyakuwerera taata wo yangamba nkuggyemu taata wo yakola biki ngaoyo maama watomera n'omwana aluyingiremu kati obviously omwana wa kamiliyoni yayingidde mu lutalo lw'abazadde be sinaye kamanyi ne bali abalala abasigadde gye bali tebana kujja kwogera naye nabo n'olutalo mweruli kyekyo nti famire ya kamiliyoni egenda omwettira kwangera kutuuka ekiseera alabe nga mu nsi asigadde bwomu bwannamunigina newaba mulwadde musujja ng'alina kanula teri muntu asobola muga nti kamiliyoni tuule waka sooka owone amanyi gwe mugaati ye maama ye taata watayimba tagenda kulya wantu walala wonna kamiliyoni talina birungi byakoledde maama ono ebirungi tebyogererwa lwaki kubanga amaziga g'abasajja tegalina makulu mu nsi muno amaziga g'amasajja tegakola makulu mu nsi muno gye tulimu era amaziga g'abasajja tebagawuliriza abasajja tutuka ekiseera tunyirigizibwa naye nga otya n'okwogera because bajje nakugeya nti wafuuka kisajjasajja tewakuzibwa nobeera mu bulamu notandika okuwasa enjaga okuwasibwa drugs ayise oyo nga yakubeezaawo nga ye mukwano gwo kubanga yakutegeera okukakkanya ebirungi kamino byakoze gyebiri naye tebirina makulu lwaki Daniel tabyogera tasobola byogera kubanga tebirina makulu ebibi ebirina amakulu gwekyoga okuŋŋa nti Daniel talina bibi yakola kamiliyoni lwaki kamiliyoni asirise ebbanga lyonna nga tayogera because awa maama w'abaana be ekitiibwa bino byonna byabatuukako nga bali babiri tagala biyingire mu bantu balala babitegeere obuzina bwa relationship ye abuwa ekitiibwa kamiliyoni ayogera ebigambo bingi nnyo naddamu niye yagana okuddamu mukazi we because amuwa ekitiibwa n'omukazi we yandisinzidde okunaga nti omusajja ono engeri gyasiriseemu kamusiriikirire akole bibye nange nkole byange laavu etuuka ekiseera neggwawo laavu weggwawo okkirizanga amazima ng'omukazi noga omusajja twali twagalana manye obwerere bwe laavu tekyaliwo kamuleke akole bibye nange nkole byange abaana bana bangi okutuuka okubeera ngaoyogerawo oti kamiliyoni wanaava mu bulamu bw'ensi eno nga olwo basiima byakoze kyanaku nnyo bw'aliva mu bulamu bw'ensi bajja koma mu Uganda balwanirira ebintu bye yagende bajja koma balwanirira ebintu bye nze nkaye waliyo abaana kamiliyoni bye yazaala
abatafuna nkokusomero ya bbeeyi abatafuna nkolaavu ya kamiliyoni abatatambula nkona kamiliyoni gendako wabweru naye abaana abo tebavanga na media kwogeraku nti kamiliyoni taata waabwe naye abafuna laavu yonna eya kamiliyoni yonna ey'obuvubuka bwe bebali mumukuba omukolaki omubuliza mu ttaka kitegeeza ki nti musajja munange yonna gy'oli eyo abaana bo bwe batuuka ekisa ne beera against you mu nsi oba osigadde bannamunigina ng'oli mubwogu bwomu waliwo omusajja omugagga yafa n'aleka essente ze n'agamba mu baganda bange mu banange bonna benzadde omwana ogwe njagala nsikire era ebyobugagga byange byonna mbikwasizza oyo waddembe obba waako oba otaba waako gwe yabiwa najja gwamu enkikwe nalwala kidini nga yetaga kidini nagamba bannange nze agenda okumpa kidini ngenda muwa afu y'obugagga bwebandekera ne bagaana ku kyalo kwakole kuliko omwana eyavaayo namuwa kidini omanyi kyeyakola nakwata ebyobugagga byonna nabikyusa nabiwoli eyamuwa kidini nawamalako emyaka egyo ebiri nafa naye obugagga oli yawa kidini yabiina kyakuyiga ki ekirimu obulya sitole bwetyo mulimu embeera katonda wagikuleetera nga yakugezesa abantu abakwetoolodde boyita baganda bo boyita mukazi wo boyita abaana bo ne bakuvaamu omulundi gumu ono yalwala kidini katonda yali amugezesa alabe abamwetoolodde mikwano gye kyenkana ki mu famire yawe mwalimu omuntu amakinga n'omubiri gwe namutuukira namugamba njagala omwana wampe kidini ebyobugagga byange byonna byenina birina kubeera bibi yagamba nedda ssebo omwana wange tasobola kuwa n'omwana agaana katonda ajja amuyamba n'afuna kidini ku muntu w'oku kyalo atamwinaako luganda tamwinaako wadde n'akwata buli kimu ekikye kyonna kuba talina mwana n'akimuwa kati ate famire netwala oli mu kooti atwala ebintu byaffe niye yaleka eddambi nga liri ku teepu liri mu buwandiike liri mu balooya liri mu mikwano gye gyeyesiga nti buli kasente konakona kenina buli kataka konakona kenina buli kate kenina buli kantu kona kabe kakoko kenina nkagabye nti ntegeera okitegeera sitamidde at times katonda akulaga ebintu ng'omuntu noba nga oyagala nnyo omuntu otya ng'olina okwactinga accordingly abantu bali evil negozadde wadde bagamba akuba engoma n'ozina newala ogwozadde engoma gyatalina kuba awo wenkubuuliza abeetoolodde kamiliyoni bamuyambye esookera dda kamiliyoni capital ekyokubiri kamiliyoni ku byayiseemu yekyawa kati omuntu nga capital nga ate yekyawa kiba kizibu nnyo omuteminga n'omuteeka mu right direction kyovala abazadde ba kamiliyoni tebamusobola alwadde bamusobola ng'ali ku ndiri wava ku ndiri n'abeera ng'asobola okutambula tebamusobola because we bamukuza kyeki kyensiba ŋŋamba wano abazadde ne bagamba nti bw'ogaana okugunjula omwana wo ng'okyayina enviiri enzirugavu bw'onootuuka mu nviiri eza white nga tasobola keera ku makya mugunjula ajja okwegunjulira buli kimu kyajja okuyisaamu ojja kiwulira nga kikufumita paka ku ggumba kati abaana ba kamiliyoni bali mumukuba buswanyi mukazi wa kamiliyoni nemukuba buswanyi famire ya kamiliyoni nemukuba mu buswanyi era ali ku kitanda okwo ali mukupooca n'ebintu bingi nnyo era agamba sekale nfiira wano nekiggwa naye ne weyalwala public yavayo nereeta amawulire mbwalimba era ekimutute ku ddwaliro banja omukazi yennyini gwe bali bagamba ow'ebbanja yavayo n'agenda ne mu ddwaliro n'akyala mu ddoboozi lye kuba naliwulirako yali akubira Kaggwa ono ow'ebweru yeruyita Kaggwa ng'amugamba nze fayini kamiliyoni namuwako ku ssente naye saazimuwola namuwanga muyimbi annyimbire obulungi ebyayogera bad black yabyogera kyakina kyenkugambye nti kamiliyoni katonda mu bantu abakyasinza okubeera n'omukisa mu bayimbi bukyanga okuyimba kubeerawo kamba kubalire omugenzi fire bongo le lutaaya
katonda yamuwa omukisa. Omugenzi Kamiliyoni katonda amuwadde omukisa. Bobi Wine katonda amuwadde omukisa. President wa Nigiina omumanyi katonda amuwadde omukisa. Lema Namakula, Juliana Kanyomoozi be bayimbi. Paulo Job Kafeero mbadde mwerabidde. Fred Sebatta Hamani basudde. Naye Fred Sebatta tageza n'addamu n'atukabirira ku bintu bye yakoze. Katonda yabawa omukisa abantu abo bekugambye omwenda. Katonda bo yabawa omukisa yabagabira n'emikono ebiri. Nti n'oba akoze ensobi abuukawo nayo. N'oba akoze ensobi ensi emugamba tasobya talina kyakoze. N'oba nga yali mu buzibu yali mu nsobi abuukawo nakyo. Teri mukisa gusinga ekyo Katonda oba akuwadde feva ng'eyo aba akuwadde bugagga. Senga omanyi sente kamiliyoni bikyanga tandika afunye Kamiliyoni asobola kuba ng'esente zafunye mu bulamu bwe zigula munamwayo eno yonna yonna n'ezo zonna senga ekera kumanyi n'ofunako omukisa n'olaba president wa Nigiina sente zafunye bamanise basudde tebafuna nnyo sente naye Katonda yabawa omukisa nti abantu babaagala. Fira Bongo lero tayagenda okutuuka ekiseera ku last moment Katonda yamuddiramu n'akola ebintu byandibadde akola mu buvubuka bwe nga talina bulwadde n'abikola omulundi gumu n'abimaliriza. Awo alinawo yiika oba mmeka n'ezitudde awo yaleka abaana 2 ettaka liri awo tekuli kiriko. Mulimu n'essomero lya Nasale. Awo no opposite waliwo ennyumba ya Sebatta. Nasale eri awo ennyumba yali ya Sebatta eyo. Awo kye? Yes. Yagitunda. Waliwo Sebatta. Sebatta y'omu ku bataka muno mbunamwaya abali abataka. Sinowokawoka wangi. Yatundawo. Buli luguudo lwali lufuluma Sebatta yalinako ennyumba nga yiye. Kamiliyoni ayimbye ennyimba abamu bazikwaniddeko abamu zibawadde obuvumu okulaba nga basituka nga babadde bagodde nawuliriza oluyimba katupakase n'addamu. Ffe abawuliriza ezo ennyimba bannayuganda tusiimye Kamiliyoni. Tumusiimye ne tusiimye omuntu omukyamu yali teyetegese yali amanyi nti agera kubeera muto bw'atyo yali amanyi nti nno feva agera kubeera nayo. Buli muntu azaalibwa ku nsi Katonda amuwa feva nga yenkanankana. Teri muntu Katonda gwatonda ng'asukkulumako kubanga omukka gwa Kamiliyoni gwassa gwe gumu nange gwenzisa tuba twenkana mu maaso ga Katonda tulina feva yeemu. Naye asinga obukujjukujju n'obugezi n'okukozesa feva ye yo Katonda gwakola ki? Gwayimusa. Gwasummusaamu. Ne mu famire yonna ne mba nga muli baavu ne mubaamu omwana ogu n'akola ebintu bajjajja bamwe batakolangako. Kiri eri omwana oyo okera ku kyokugabanya omukisa ogwo baganda be bagufuneko oba obbaleka. Kamiliyoni nakikoze. Kitegeera. Kati bino bye nkugamba Kamiliyoni abannayuganda bamusiimye bamwagadde ne batalina mwagala ne bamwagala bamusiimye ne batalina musiima talina kyabanja bannayuganda. Buli 100 kyonna kyayina kivudde mu bannayuganda. Okitegeera. Just Kamiliyoni abantu babadde yeetolola nabo tebaliriyo kubanga naye taliriyo ye kenyini taliriyo kubanga senga abadde liyo yandibadde ategeera obuzibu bwe nti bagamba va ku mwenge va ku sigala va ku ice ali nosigala ngaobikozesa kiba kitegeeza naye kenyini teweeyagala weekyawakyawa dda olinda kufa tolina nanjawulo muntu agenda kulinya agulu okuva eri kugwa. Okitegeera. Omusawo agenda nti munaye wonoogenda mu maaso n'ebintu bino ojja kufa golosigala ngaobikozesa kiba kitegeeza weekyawakyawa dda obulamu wabukoowo toliriyo. Nga naatera okkuta engeri gy'oli muzadde kino tukijje Kamiliyoni tukiteeke ku General Chair. Omwana gwenzadde akkirizibwa okumpabula. Abaganda bagamba ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina ne waliwo engoma zo talina kkuba ng'omwana. Okitegeera. Omwana olutalo lwayandibadde ayingiramu ennyo lwe lutalo taata ayagala kutunda
wetubeera. Olutalo omwana lwe yandibadde ayingiramu ennyo taata aganye okumpeerera. Olutalo omwana lwe yandibadde ayingiramu ennyo taata akuba maama. Naye olutalo olwa maama yawukanye ne taata olw'okwogera ebibi bya taata we yali ne maama wo, omwana si lulungi duyingiramu. Omwana alina walina okukoma mu bizibu bya famire by'abantu ababiri maama ne taata. Nze nagamba saagala kwogera nnyo ku baana b'abayimbi kubanga nze nga we saagala kunjogerera ku mwana wange, we saagala kwogera ku mwana wa muntu mulala. Naye kyoba omanya nti omwana wa Chameleone kyakoze si kirungi. Wadde ali mu America, wadde alina freedom of speech, alina emyaka egitegeera kyakoze si kirungi. Nabadde waka eyo nembuza Melissa nemugaa nti Melissa, singa God forbid wajjawo ekizibu nga tugudde ku accident ffenna nze ne maama wo tuli mu motoka y'emu netusangibwa nga twetaaga kidini, ng'olina kuwaako omuntu omu kidini ogiwaani tebamu yakoze kikyazeemu. Kyemmanyi mu kulowooza okwange agiwaggwe olw'ensonga gw'obaddewo from zero. Yagamba taata mwena sina gwenjiwa, mwena mufa. Ne mbuuza ku lwaki, mwena mbaagala kyenkanyi. Kati wenagiwaako maama n'asigala nja kuba nkufiiriddwa, wenagiwaako gwe n'osigala nja kuba nfiiriddwa maama, kati mwena mufa. Nennuma bulumwa. That was her statement. Natulidde muwala wange ne mugamba maama we yakwetika emyezi 9 n'ogaana omuwa kidiniyo. Taata wabadde naawe okuva ku mwezi ogumu n'ogala omuwa kidiniyo. Nagamba mwena mbaagala kyenkanyi, mwena sigibawa era mufa ne mbaziika nga sina gwenyaga ntokale baba kalise nga sina ku kyakwejjusa kubanga kyemuliddeko mukiriddeko nange nina future. Ye statement ya muwala wange yayogedde kyannumye ng'omuzadde. Kiwa kyakuyiga ki omuntu ali kyannumye ng'omuzadde era kino nkiwa nnyo abazadde bannange abali eyo. Tegeera entegeera y'omwana wo, otegeera nagenda okusika okusikira omusaayi gwo, okusikira omusaayi gwo. Si ono yandabikira bulungi, simanyi ono mugonvu. Abaana baba bagonvu nga bakyali banaye bakula babeera n'emyoyo emirala. Leeta ekyokugezesa, nze nabuuza mwanange nga nolowooza agenda kulondawo either maama wo banzi. Yagambye nedda ssebo mwenna mbafiirwa omulundi gumu nga sina gwe neebuuziza kwadde n'ogu, naye ng'ensonga yeri valid nti wanawaako omu kijja mulumiriza muli mutima nange nja kufa nga ino omwana nawa maama we n'atampa nsigo. Omwana oyo Melissa ne maama naye agamba emyezi 9 ne maama emyezi 9 ginakwetikka n'owaako taata w'ensigo. Kati ffenna katufe agamba mwena mwafudde ate nze nina future mu future yamwe kemuliddeko Christmas muliddeko zibamala. Nze nkyalya statement ya Molange yanneewuunyisiza ine ngamba I salute you. Ewa mukadde waffe Sebata nabaddeyo performance yabadde disorganized ate nga bamu bagamba tebagirabangako obuwoomu bwe yabadde. Kati nze amanyi Sebata nsobola okutegeera nti Sebata yabadde disorganized. Faani atamanyi Sebata asobola nti performance yabadde nnungi. Essookera ddala mwabaddemu ebintu bingi byeyakolebwa ebyekisiru ebiteetaagisa. Matendo Gita Singers bokka bokka olunaku lwandibadde lubamala nga lwabwe okuva ssaawa 12 paka ssaawa 6. Naye bataddemu n'abantu abali useless abatasaanidde kubeera abatajja na mu generation ye. Kati Maika yadde akola bwoki, Wizo yadde akimayo ki, and so on and so on. Anti chair ababadde mu show Matendo Gita Singers ina Justin Nantume alina oluyimba lwa dakika 9 olumu weruti dakika 9 kitegeeza wakuba ennyimba nnyo. Matendo Gita Singers erina abayimbi bangi nnyo b'otamanyi bakibigijigire bangi b'otamanyi. Kati mukulu Sebato olunaku lwabadde lulwe ng'aweza emyaka mu ndongo gyalabiddemu ebizibu ebitutulekeka. Era wano njagala okwebaza Sale Musale. Sale Musale
abeereddewo omusajja oyo nnyo yali amutwala mu kkooti. nze Sali Musale simufunanga mukisa kumumiitinga wano nuwano naye Sali Musale abeereddewo nnyo omusajja oyo lwakubanga abantu beerabira nnyo ate abantu tebajjukira wadde ebimu ku byo sikolagana nabyo byamukolera ng'okugula ennyimba ze sikikwatagana nakyo nti ennyimba za Sebatta za Sebatta naye oba rights zonna yazeggyako saakisanyukira ekyo naye bino ebintu byazamukolera nadduka ng'alina amabanja n'amuwa sente zamuwaddeyo na ennyumba ze bazitwala mulwadde n'amuyamba ne ku shooye yavuddeyo n'amuyamba at last yabadde alemedde waka ng'agaanyi paka bamuwadde miliyoni 4 yagamba Sebatta ekyannemezaayo nabadde nkyabanja ng'omutegesi aganya okumpa miliyoni zange 4 kyokka ngamba jangu nnyimbe mutuufu nejja kyennaku kiri kimu kyokka nti omutegesi waki yadde aganya omuwa sente ze ebimu show yali egenda mu maaso bw'oba omanyi Serena hotel ddala Biggie yafunye sente mu Serena yamusaze lwaki yamusaze kuba ne table ezaali baddeko ez'essente nnyingi miliyoni 3 makkati awo nga shee n'atera otuuka omukulu yagamba yagala kiwatu lwaki so yamusaze nkubuza ekibuuzo omanyi Katonda n'omulaba Katonda ono gwolaba si musiru buli muntu amuwa opportunity bw'ozanyiramu opportunity yagikujjako n'agiwa omuntu omulala Sebatta Katonda yamuwa opportunity n'akola buli kimu mu biseera bye n'atuuka ekiseera opportunity Katonda n'agimuggyako n'agiwa abantu abalala kyannaku nnyo nti Sebatta bwe yali nga talina idea ya Serena bino naleta birowoozaako Biggie promoter manyi nze obuzibu ayinza okuyitamu oba bwayitamu nti era senga si Sali Musale Biggie esaazo nandigambye yandibadde mu mabanja ng'omuyimbi tazze omuyimbi nga ye bamala omutegeka bulungi nnyo balanze mutuufu because wonsigningisa contract nompaako 10% naye nange promoter nesooka zijja muki mu bantu ndyoke nzikuwe whereby ekitaasobose kufuna sente because sound yokka ya Serena Fenon ya sente nyingi si 10 awo ekifo kyokka ekya Serena kya sente nyingi ebyo bino omuyimbi nga tunabisooka birowoozaako nojja owulira nti ate Sali Musale yakutte miliyoni 10 n'azibawa okitegeera naye nga yazibawadde zikole ki mbuno wa stage ne Fenon yabadde akyabanja okitegeera omukazi gwe bayita Biggie yakwata mukulu Sebatta n'amutegeka n'amuwa ekirowoozo nga tegenda kutwala ku Serena n'ategeka sheeyo okuva ku Day One kyannaku nti tiyafunye bantu naye byonna bikuddirayo ku Sebatta kwennyini okimanyi nokimanya ku press conference Sebatta yasaba sente okujja ku press conference eyiye okitegeera ne Matendo Band babasasula busasuzi okubeera waawo okitegeera press conference kyeki kyenagamba nti mulimu ebintu ebyo Katonda babonereza abantu nga tolina muyamba akyamuboneza nga olina omuleka waawo abeerewo kati Biggie yayize namugamba Biggie ng'akola kyonagala kusheyo girabe eyo egenda kukusala reason being ogikolede mu mwezi mubi ate ekirala singa kibadde kisoboka wandibadde tukolayo ennyimba 2 omwaka ogujja nezitunda Sebatta mu bantu nga twakola ku Maddox okitegeera netuddamu oluyimba lumu dole y'omwana awo netuddamu remix video netugikola Sebatta n'aluyimba mulimu ennyimba nyimu zayina ezitalina videos naye nga abantu bazaagala amaka gabasomyeko just oluyimba lumu okitegeera nerubulula Biggie yagaana nemugamba anyway oliwa sente zo laba ate Katonda bajjamu kuba enkyukwe kyo neegaana okutambula but mwebazaako okubeera omukazi omugumu n'okwagala endongo kizibu nnyo okusanga omukazi asobola okukwata miliyoni nga 10 oba 1 oba 2 n'akolera omuntu amaze emyaka nga 10 nga talina luyimba lupya ekyo muzeeyi Sebatta kyanda asusa awa credit omuwala oyo naga kati kale tetuganye byonna nambirabye nanikedde ku makya nembeera ne millions of money kaŋŋende olw'erinnya n'omwana oyo obusobozi bweyandabamu ŋŋende ntuulewo
mugabe munnange nzize nenjagala sente zange Eh. oba togerezeganye nga ntomanyi sheganyi nekwatayo kuza okutempaako because bona bana bakubaye kufulukuta bandi bona nga tabana kujja yasooka okukulabamu ekirowoozo ekiga nti Sebatta kusooka okukola sho ku Serena credit gimuwe ne respect eyo gimuwe asinga abo nena bakujubisa essaawa zino abagamba ebigambo tojja ku press conference togenda nga takuwadde sente abasinga because tebakolamu kintu ekyo singa bali bakwagala nnyo Sebatta bandi badde basooka keeramu kino bagambo manyi katwesondesonde tugende ku Serena tukole shoyo naye ono yakwata n'agamba olinga ku sente ezize nga tamanyi oba banajjo batebajje era tebazze ku show ezibeera ku Serena awo bamisa kimusamakulu balina records zebakoze ku Serena awo tebo ne ziggwawo nga tali muntu akolaki atoma show neggwa bulungi nnyo naye wano okola lihaso kwegayirira press conference yakwegayirira okujja okuyimba kwegayirira wegayirira biki ne ku stage kwennyini yabadde nga gwe bava okkuba because abanja ate nga amaze omusasulaana kyekiri kinene kyenagambya nti nze amanyi Sebatta akuzaala ba Sebatta nga performinga nadeesa okutegeera nti kati Sebatta ayimbisa Nugu ayimbisa bukyayi tali happy naye kati kyeya Sebatta wa mutima mubi olwedde okuva ewaka yabadde amaze okufuna miliyoni 4 kitegeeza yagenza okujja nga tabanja akyasigadde akyabanja yinza okuba percentage yentono audience tebigikwa 50 ne audience tebigikwatako ebyokubanja byo ate nayo noogibwa performance etategereka Sebatta kyeyandibadde asooka okukola muli yandibadde yeebuuza omuwala ono mu bapromota bonna nabali mu Uganda yandabyemu ekirungi nanga ntukantegeke ku sente zenkuteko nganze Sebatta newampadde miliyoni 2 nandibadde mu mativu omwakyo nandibadde mu mativu ekisookedde apromotinga omuntu yaliko wakabi atalina luyimba naye andabyemu ekyenjawulo ekyo kati kyandibadde kikuwa omwoyo omumativu nogamba manyi kangene nkolereko omwana ono kubanga muwala we amusinga obukulu byalabye abirabye naye yasooka nakuwako 10% namala nakuwako endala ate nojja nga okyali munyiivu ku sho ate notokoma ku ekyo abamu ku bantu abadde bategekategeka shoyo ne batandika okukuba omuwala omubuliza mu ttaka atakera nkuma nja kukwata miliyoni 10 ziteka kifo kukola sho atamanyi bulumi bakutegeka muntu akomye kuyimba myaka 10 mabega nze vaagulu nga ngamba nti Bigi ekirungi ekiriwo ebivulu yabivuddemu takyaddamu kutegeka bivulu byabayimbi yabategedde bwe tumuganda abayimbi tebategeranga alowooza tulimba kyekimu kyetwagamba nono omusajja gwe bakuba erinnyo yani Nobert nomugamba Nobert abayimbi babi omuyimbi muntu ng'olina sente z'omuwa tasobola edi tebasobola gimuwa tebasobola jasita anyumyamu Nobert kisaati tebasobola gimuwa ediiru y'abantu bangi nnyo ate nolwo oluyimba lwa Steve Jean baba Steve Jean abo bagundi abo ate tasobola President Museveni mubuufu tomuyita Terofala mugezi gwe omuntu wafugidde abantu emyaka 40 omuyita musiru ova nkumuntu asobola okutuuka ku kirano naga nti wano awantu wano mu myaka 40 waliwo wati waliwo omusajja bamuyita musajja gundi yali abeera ku kyalo kuno akyaliwo otomuyita musiru omuntu asobola okutegeera ensi engeri gyetambulamu nga golowooza jasi kuteeka bivulu ye amanyi sekita zonna wezitambula si musiru kati ali anyumyamu bujumya ali mukuteekayo kayinja alabe baddala asobola okuganyulwamu ne tebajja muwa mwagana baganda bafe ababiri okulirira pazo ne Gravity okolaki okuperforminga ennyimba zaabwe naye ku weekend omujamaika kyeyakoze n'aleeta n'ekitanda ku stage teri muntu yagana ba Gravity ku performinga Wabiwulira? babyogera naye tebalina buyinza bwebagana ku performinga era babanga balina management entuufu oba ennungi Gravity ne Lil Puzzle bandisuubize camp gundi bafina mugero abo UNCC kuba talina mandate egana muyimbi ku performinga parliament yagana tayisanga mateeka gagana bayimbi ku performinga era wano president wano wensabira Sali Musale batuule bakole amateeka gayamba abayimbi okutambuza emirimu gyabwe
bakule amateeka nti omuyimbi obanga oli mu active kuyimba olina kubeera ne license yo ogirinwinga nga onorinwinga permit ya driving permit osegera naye kati esanzo kyebatandise akabinja ka federation katandise okukuba UCC bagamba UCC terina kukola mateeka g'abayimbi UCC erina kukola amateeka g'abantu ga radio biki UCC eve mu sekita y'okuyimba batandise okukakola nabakalabi batandise okukakola UCC bakambuwadde batuufu okambuwala era baali balwawo nnyo naye UCC ngisaba esooka eggale omukutu gwa UBC ogumu okukuba ennyimba engwira magic saagala gumensioninga okukuba ennyimba engwira ekukuba ennyimba eziri ddate kuba ennyimba ezo z'abazungu bikini zokka ziri kuli ze ziriko yeyo nga tebatunulayo byebinsobera nange munsi mulimu ensi gyotasobola kukoleramu bya buseegu n'obuukawo nakyo. Chris Brown yabadde South Africa. Chris Brown bukyanga South Africa ebaawo yakoze record tiketi neziggwawo nayimbirako ne mu bbanga mbwengula naye neebuuza abannayuganda tebeegomba tebakoppa okitegeera kati muze binana bikuzayo kiri kyenkugamba nti ekizibu kya industry yaffe kiri ekintu kimu kyokka mulimu abantu abaava dda mu kuyimba abanoonya bwe beekwata okubeera relevant mu kuyimba mulimu abantu batakyalina bulumi bwa kuyimba naye nga ayagala akulumirira industry gyatakyalinamu luyimba lupya naye atanyigirize oyo esaawa zino ali mu bulumi kubanga obulumi bw'emyaka edda si bwe bulumi bwa kakati. Mwayimba twasiima mwebale kuyimba but endongo yakyuka kati bamwagala endongo ekyuke kwatayo presenter babiri owoku TV babiri owoku radio babiri kwata abayimbi abakadde babiri kwata abayimbi abapya babiri kwata banamateeka batuula awantu bakola amateeka nga fufa ge yakola agatangira mukole license tugende license ya mitwalo 10 oba mitwalo 5 wokola ABCD tugisazamu tolina oddamu kufulumya naluyimba wadde nalumu tukubanize okumala period iweti kisoboka nilwakubanga abali mu kintu ekyo bo nga bo bali selfish. Ndowooza tukube mu ngalo ekyaki Eddie Kenzo ya postinze n'agamba essaawa yonna corporate ejja ate yali teriiwo corporate weeri essaawa zino abantu abakyasinza okutunda mu Uganda mu kuyimba John Balaka nekuddako Azawi abakyasinza okutunda mu streams online streams Epas ali wakumeka Epas tali mu 5 ali mu 10 okitegeera kiba kitegeeza nti corporate tugina mu Uganda ne tali active kati ekyo kyakuwuddisa jjukira abayimbi betulina mu Uganda batinye abasoma abagoyinga far details mu bintu kati abagezi bakozesezza nnyo abayimbi ne babatomeza bo ne bafunamu n'abayimbi babeekaawo kati kyoganda corporate simanyi corporate bulijjo weeri naye jasi kye baali baagala kuteekamu obukwakuliza obusinga obungi okuyamba omuyimbi okuba nga akolaki era corporate newenejja nga tolina luyimba terina wejja kugazza corporate eyamba oyo alina oluyimba ayimba corporate eyamba oyo ali mu creative industry ayiya ayimba ali active bwaba toli active trust me corporate terina wegera kuyambira olina kubeera active corporate nereko ekuyamba nono okubeera kumanyina baganda corporate bagiyisiza nga tolina luyimba lukubibwa bantu basobola kuwuliriza omalaga mbulago omwaka ogenda kuggwako federation erina kyeyambye music industry terina kyeyambye ekibiina kya nigi nekyo kirina kyekiyambye kiyambye ba few individuals abakikozesezza ne bafunamu ebyabyo balina okufuna ne bagaggawala nagamba bonna nabali mu kibiina ekyo bakolera bukadde bwabwe tebakyalina kipya kyebagatta mu industry kati balina kukeera kumakya kukola nga Lagadishi yakola kwefula kwenywereza wantu wafuna akaseere bafina kyebakola
nabali mu federation kye bali mu kukola kwenywereza abantu bagenda kujja ssente gye bujja maaso. Bebe Cool akagawadde kwenywereza ku NRM. Esente zalina Bebe Cool taziyimbirangako tazifunangako bwekyanga ayimba kati azijje mu politics. Kati bano n'abali mu bintu ebyo federation esimanyi biki banoonya we beekwata because music takyatambula. International tebakyagendayo, locally tebakyalina luyimba, kati balina balina okwekwata bafune kasente akaba n'ayabayamba gye bujja mu maaso bakolera baana baabwe kuba bulungi. Kyokka kyekiriwo tewali kirala. Kye oli muzadde Yep. omwana abagaba emirimu bakozesa abaana abava ku campus anti njija kyeya waliwo omwana bamutikidde n'amala n'atugirayo ekifaananyi ng'ali mu nika n'akaleega n'addamu n'atukubira ekifaananyi ekirala ng'ayambadde gawuni. Boosi agenda omuwa omulimu waaba alabye ekifaananyi ekyo kyekimujjira mu bwongo. Omanye kati company ezisinga obwenzi zategera social media kyeki. Social media gwe gumu ku muzimu gukyasinza okusumbuwa ensi yonna. Omuntu asobola okubeera abuvunaanyizibwa ng'ali mu office nina abibeera n'omusimu gwa social media nga gumusumbuwa. Okitegeera kati ku company ezitegeera tezitunulira biki byokola mabbali w'omulimu gwo zitegeera ekyo kyewasomerera ne experience yo. Kati ojja mu company gazi monitor bwetukira okugamba nti no tino tukugobye oba okoze nekintu ekyamaanyi ennyo naye ogenda okukugoba ng'oyise mu mitendera temubona ate nakugoba. Kati company ezitegeera gyeziri. Kati omwana waaya kikoze ekyo ye reputation ye mbanda ezo okuba nga efudde ne reputation ye ku bitabo bitesobola kuba nga efudde. Ebitabo ate n'ekirala nti tebihitinze nnyo tebitwendinze nnyo gamba nti tebigenze nnyo vairo. Okitegeera Oba ow'omululu yeyakalabye ekyo batutaalembeke kisoboka. Ate kale kankubuulire abakazi Katonda yabatunda nga baliwo kusabibwa ne wabeera ku campus eyo okufuna grades ennungi balekikyala bamusaba era waba muyabayaba nga talina magezi awaayo n'afuna grades ennungi najja mu field nga byeyasoma tabitegeera bulungi naye ng'alina ekipapula ekiraga nti yayita. Okitegeera Katonda yatunda omukazi nga ye oba atya oba mulalu oba kiki wabeerayo omuntu amwegomba. Yennaku eri ku bakazi era nebaza Katonda obutantonda nga mukazi banaye abakazi babonaabona asaanye n'atasaanye bonna basaba. Kati gwetebereza ng'oli mukazi asaanye n'atasaanye nga balina kukusaba okola otya. So kino kijjamu tuukako kyakoze nti ajja kusanga abaluvu but end of the day dependinga ye klasi ye eriki okukkiriza oboggaana. Waba muyabayaba oba si muyabayaba kitiibwa kyo ng'omukazi kyekikola kikyoli. Oba nekitiibwa ekyekisirisiru era bajja kukozesa bakulekaawo. Bwaba nekitiibwa ng'oweewa ekitiibwa ng'ebyenfuna tebikumalamu teri musajja ajja kukumanyiira. Bo bwene bamuganya okukolera enkuŋŋaana ewuwe Busaabala ku biici eyiye tiyagasi n'anyooka baade bakuza foot soldiers. Bwekyoba omanya kikino President Museveni ye kennyini ali ku bunkenge. Abantu abayambako President Museveni okuvuga Uganda bali ku bunkenge. Kati byonna byonna bakola biraga nti no Bobi Wine w'amaanyi era Bobi Wine asobola okukola olukuŋŋaana ne lujjako gavumenti ya Museveni kisoboka. Ate nabo tobanenya nti poliisi era okukuuma mirembe gya muntu wa bulijjo n'ebintu bye. Okitegeera naye kino kyoba omanya kikino nti si gwe gusoose bakyamugaana naye akimanya ajja mugaana. Ate ebiseera ebisinga obungi kikolebwa kukubamu jjinja balabe ddala bakyatutambulizaako amaaso. Naye kati abantu baaganye mu kyalo ate wali e Kampala ne bakkiriza kubanga kiri ekitebe kya politics eri gye baaganyisa wa politics wala baaganawo kivvulu naye ate okwanjula bakukkirizaawo n'embaga bazikkirizaawo ne birthday party bazikkirizaawo. Kati kiri kye badde bagenda okukola kyadde political foot soldier abantu bamanyi kino bannabyabufuzi kati bakikolera ekavule tewabeera problem. Kyebaba bamanya kikino wammanga newonaabacutya President Museveni ajja kgenda waba ayagala waba tayagala ajja kgenda. Kiyinza okuba nga si 2026 kiyinza okuba nga si leero ne one day one time
ajja genda anagenda nga yatukoledde n'ekibiina simanyi Musevenomics. Hey. Musevenomics kitegeeza ebintu President Museveni byakoze bukyangajja. talina n'ekimu Musevenomics kitegeeza ebintu President Museveni byakoze bukyangajja mu buyinza. Enguudo zi flyover zakoze, job opportunity zakoze. Yes, ne mu America mulimu enguudo zibasasula. n'engoma ye sere zibeewolawo zigula Muganda wange nze siwagira President Museveni nesuswa keera mukyagamba nti President Museveni mu Musevenomics ye byagamba mbu byakoledde bannayuganda omuli enguudo zatakoze. Yasanga enguudo nga siza kolansi katomanye emitwalo emeka egya kolansi gye tulina. Yasanga enguudo nga tulina flyover. Omanyi flyover kati zetulina neza tugenda okubeera nazo. So Musevenomics byebimu ku bintu President Museveni byakoze nyinza okuba nga sikkiriziganya nabyo nibyagamba. Essaawa zino waliyo ekapeeke gye bakola tairozi balubu bakola ebintu bingi nnyo era bijjeere ku Musevenomics kati gwamanyi ebyo byokubeera sifeeke. Nze nkiddamu simuwagira era simwagala ng'omuntu but Musevenomics oba ogenda ginnyonnyola omuntu wa bulijjo gitegeera etegeeza ebintu President Museveni byakoze bukyangajja mu buyinza. Kankusalemu ekirimu n'okuwa ba TikTok sente nabyo abikoze kuba bavafuna kati sente. Musevenomics kati spearhead wa Musevenomics esali musale era mulimu gwa sali musale okumakinga sure nti Musevenomics etuuka weyandibadde etuuka. Ba TikTok babawa sente because balina kulanga ebintu Musevenomics ebimu byebakoze okulaga nti Uganda mulimu emirimu mulimu ogenda kapeke waliyo factories ezikola ebintu ebyenjawulo bannayuganda byebakola yeeyo. Kati bantu batinya bategeera nti no waliyo ebintu ebikolebwa mu Uganda nga biri under Musevenomics. Ate kubaako made in China. Abachina baleeta ideas ne bazita mu Uganda naye bannayuganda bebabikola ki bebabikola kiki mu mwava kye bayita build Uganda by Uganda. Okitegeera kati ebyo byonna bina bigwa mu Musevenomics. Gwe okeera kumakya okufuna freedom of speech naye era Musevenomics. Waliwo time yatuuka nga tosobola kwogera ku President Obote kati wantu sobola kwogera kumakya n'ogera ku President Museveni n'okera kumakya n'otambula n'ogenda kati gagendako e Rwanda oyogera ku President w'e Rwanda obenkera togende mu kkomera. Wano Musevenomics tekoma ku byakolera byokka ebintu emirembe giri mu Uganda ettaka erigabiddwa mu Uganda ettaka lyasangawo bingi Musevenomics. So batikitooka nga bo bekolamu omulamwa ne bayita mu procedure gye balina okuyitamu ne bafuna akasente kaabwe. Essaawa zino obanga abaddukanya Musevenomics babasiimye si kibi okubasiima era si kibi ba TikTok okufuna sente because bannayuganda senga omuyindi azifunye awo wandibadde ku question mark oba mu Japan oba muki naye munnayuganda omwana azaalibwa kuno ku mulembe gwa Museveni yafunye sente ezo ekitali musango. Mulimu ebirala bye bakoze. Yes. Musevenomics akoze ebintu bingi nnyo. Kati olaba tekiringanga n'ettaka. Olaba ettaka. President Museveni asanga ettaka baagabadda. Tukyabanja amayiro zaffe akenda. Kati wenkubulekingiramu Buganda Royal Families baafuna miles z'ettaka 638 square miles. Eyo Buganda Royal Families mpuliriza basaza chiefs obamanyi ba chief abataka bafuna 320 square miles private estates. Abasaza chiefs waliyo bebaita the 1,000 chiefs vakubali basaza chiefs olona ate ba 1,000 chiefs 1,000 balamba bonna bafuna bonna omugatte 8 square miles. Netugenda ku missionaries groups za missionaries zajja mu Uganda zafuna 32 square miles. Government stations ebintu bya government President Museveni byasangawo
byalina ku square miles 50 Atano. waliyo forest ebibira byali ku square miles 100 mwago 100 ebyo newabeera wetlands zino zolaba entobazi biki bikoze bitya zaali zifunye miles 9 naye kati saazi okosanga ojja kusanga abamu bazimba muno zizimba Era wembadde ngenda okubuuliza. Butoto. Wano wonna obimenye. Butoto omugatte square miles Uganda zeyina ez'ettaka ziri 954 naye ogenda n'otunya breakups zonna zino zikolebwa ebbeera still mu Sevenomics omwo Tutandikire no waggulu. ku loyo Buganda Loyo families Bakyabanja mayiro 9. bakyabanja mayiro 9 we bagamba naye ono bakulaga nti baba wa ettaka 638 square miles 638 square miles nga togaseeko basaza chiefs nga togaseeko ba chiefs bali 1000 nga togaseeko ba missionaries mwemugwa eddiini ba missionaries mwemugwa amadiini mwemugwa ebitongole by'abazungu bye basangawo ebiseera ebyo kati ate nga tunagattako gavumenti President Museveni gye yasanga mu buyinza ettaka lyeyasigazaawo kyekiri nga nti ekigambo Sevenomics ekigambo kinene nnyo kyetaaga lunaku lulambo okisomesa omuntu naye ate nze so akisomesa siwagira nteekateeka zaabwe nga nze but nzikiriza be balina fountain of honor kuba bino byogogolinze wobitunuulira kyera si gogolingi gano ge mazima lwakamu abannayuganda mwagala mazima mumulowooza buli kimu bakigogolinga gegana amazima amazima tukkiriza amazima weegali ebibira bikyaweza zino mu mayiro gavumenti bwebanga tebikyaweza mayiro zino bana babirimu bannayuganda. Thank you. Tugende ku kirala siddamu kubuuza kibuuzo kirala bwanga bannayuganda be babirimu ate ng'ombuuza ekibuuzo nti wano bagoba abantu mu ntobazi mu bannayuganda mwenyini mumugaa nti waki babasengula mu ntobazi tugende ku kirala. Museveni erina kyekozeeko akatonotono mu Sevenomics ekyakola ebintu bingi nnyo okusinza ku manifesto ya President Museveni era mu Sevenomics gyolaba eyo ekyatalaga wabula nze kyensaba ku Sevenomics eyo nti bongera okusomesa abantu biki gavumenti bya Museveni byo byekoze oba batuwa entebe tujja gitwala nezo baga sibiri abiri mukaga n'entebe tujja gitwala gocho bomanya entebe tujja gitwala one day one time gwani yali amanyi to President Museveni asokera mu kufuka president tiri yali amanyi kati Katonda yekka ekintu kyo kiri kitambula Charlotte akutumiddeko naye tewali byakunywa wano so Sevenomics siri piala waayo gyogerera okujja nga bansasudde nja gyogerera ebisingakaawo webale nnyo okwogera ekyo kintu kyeya wemba siwagira kintu ne bampita nga bagenda kumpa ssente tebagula ndowooza yange obola baŋŋamba jangu tukutegeeze mbwe ekintu kino kyokuba Museveni twasanga enguudo nga teziwera naye zigazi mbandidde buli muntu akola asasulibwa nze bayakera kumatira nga nja kuduka kuwa ssente okwoyogerere mu Sevenomics nzikola n'ekindi ku mutima nze akimanyi era lunaku lw'okulonda manyi gwengenda okulonda okitegeera Uganda tujjemu omuze guligo kiki kye nagamba nti essaawa zino Bebe Cool tafuna mirimu wantu walala okukujja ng'afunye mu gavumenti naye Bebe Cool muna Uganda agwana okufuna emirimu wonna either wagira gavumenti eriko oba towagira gavumenti eriko abantu ino bajjamu endowooza ega nti no buli muntu awagira gavumenti eriko mulabe nze siwagira gavumenti eriko naye sigiinaako buzibu obuzibu bwemwe giinaako buli omu kulemera mu buyinza ennaku gye njiwuliako eri emu yokka bwetakuwuliriza ddoboozi ly'abavubuka lye boogera nti emirimu tegiriiwo naye bagamba mu Sevenomics mulimu emirimu omuvubuka ali eyo ofuddeyo kumanya mu Sevenomics kyeki ye abaffe emirimu bagamba nti gyegiri wali okedde ku makya n'oginoonyaako n'ogimanya nti ddala gyegiri so
nze nenya nnyo omuntu alina endowooza nti negamba nti buli muntu akolera gavumenti aba mubi. Ffenna abeesimbyewo abali mu ofiisi tukolera gavumenti ya Museveni oba oyagala oba toyagala, because gavumenti ya Museveni yakola manifesto gyetambulirako, ffenna gye tutambulirako, either oli wa Nuupu oba DP oba oli waki okolera gavumenti ya President Museveni. Kasita olayira wooti yekuwa n'omusaala. Eno gavumenti eriko ya President Museveni oba oli wa opposition ogamba nti singa ogamba nti wali okolera abantu wandibadde ogamba manyi nze sigenda kulayira because president wange si yaliko. Ekifo kino kiddayo mu gazeti ne batandika okulonderako omuntu akola ki, naye wategeera nti no yes ogenda kukolera President Museveni, kati manifesto ye oba oyagala oba togyagala gy'olina okukolera. N'omubaka wa parliament sente ze bamuweeza essuubi. N'omubaka wa parliament wa Uganda essaawa zino akolera gavumenti ya President Museveni, either wa Kyagulanyi wa Nuupu oba wa FDC oba wa Jema oba waki akolera gavumenti ya President Museveni. Waba tumalirize n'omugenzi. Yeah. Entalo nga nnyingi nga tannatuuka na mu Uganda. Kyannaku nti omugenzi abadde musajja si wa ntalo. Mese Bontwe yemu ku bantu benasooka okulaba abali Rio. Omanyi okubeera Rio nga naabeera n'etaano ng'olina ekizibu kyesatu azikuwa n'asigaza ebiri. Mese Bontwe yandabirirako ku myezi 8 gye saayina mulimu, nampa ekyokukola nasasula n'ennyumba n'awulira n'omwana wange. Myezi 8. Mese Bontwe obulamu bwe bwonna abadde mu kujjukujju nga tabba takumpanya, just mu kujjukujju. Mama lwa family bakolanga sho buli muntu n'afuna ezize ne bazirya, bwati ne baagala ye ateddemu ageze mu risiki bagabane kyenkanyi. Nga te yajese nazija kwa account nagaba kanteke banfiirwe nga ayagala bagabane kyenkanyi. Mese Bontwe watukidde okufiirwa ng'asiramuse ng'asudde amazima ye g'asalawo mu mutima gwe. Yayagala addako okukyuka ng'afunye omukyala gwe bayita Mama Lihana, mukazi we yasookera ddala. Famire ye y'omukyalo gy'avaamu nsiraamu. Naye nga tojja kutwala mwana waffe nga tusiramuse. Nagezaako okukyuka ne bigaana agamba kankite. Era yagenda mu Amerika n'afuna omukyala gwe bayita Aisha n'asiramuka mu bulungi. Kati byempulira bingi bikwasa ennaku n'abantu bannamawulire bannaffe beboogera ku Mese binyiiza. Nze nali kusanyuka TV nga kuliko bamwitaani oyo era akola ku Bukedde Nuruddin nga kuliko ne Bajjo era n'okuprotectinga erinnya lye because abadde n'omwoyo omulungi ebyaddala, abadde ne lofit. Twakoma okwegana ne Mese recently yali antumaku waliwo project yali antumako eyo nemuwa feedback n'abulamu. Nziramu okwogeramu ne Mese nga full stop amwagala alina ebizibu ebina Mese nejja sito nga omanyi nti Uganda tunakuyingiramu kintu kiyitibwa solida, kuyamba bannaffe nga bali mu nnaku. Ate Uganda tuli selfish. Tumanyi nti omuntu okuyisa akabba omuntu aba ali bubi nnyo. Nekitukwatako kuyamba omuntu afudde ne famire ze. Kati abali mu Amerika bakoze omulimu ogw'amaanyi nnyo obutaswaza Mese muyisiza kabbo akomukomyawo. Kati omulimu ogulisigadde kuddukanya kuziika kwe wano mu Uganda. Era nabakola akakiiko ke bataddeko abantu ab'enjawulo. Kuliko omusajja nze gwe saagala kyova nze siri kakiiko ako. Joel simanyi Joel Isaabiri oyo simwagala nganze. Nganze niye yaliko bosi wa Mese. Ukigere yaliko kyali wa Mese. Era kwali kakiiko kuliko n'abantu abalala. Nize kinnuma kiri kintu kyokka ebintu betandise okukulyetingawo nti Mese afudde simanyi si musiraamu tujja muzika nga atali musiraamu. Yasiramuka nga ategeera ne ka video n'akampereza naga wayinza imaze gikuba ne mubuze ki njitodde ki esahadu simanyi sahadu njitodde mugambe wali walwawo kubanga obusiraamu bwali bukuyita mwe wegendereza nze negendereza nnyo buli mukazi gwenkwana musiraamu olinda ki najitolako dda nga nkyali muno nga sitegeera kati otegeera ekijintoza kulya mukyere ani kati otegeera ninja gitoola inshallah. Ekisibo ekiddako tukwaniriza era n'ekisibo nsiiba nze buli kisibo kya musiraamu nkisiiba. Ate wumula ogisobola $6,700,000
era Fatuma Landi Silamusi ne inshallah tosiramuka lwa mukazi siramuka lwa niya inshallah nja kujja nekyo bomanya tebigenda mu maaso wa Messi bikyalanda bingi nnyo bikyayogera bingi nnyo nawuliddeko nebigamba nti Messi omukazi omukulu ajja kusigaza eri bino bintu by'abaana balala bonana tebamanyi ekyo kiba kirina kukolebwa kitya bagenda mutwalatwalayoko bagamba tebalina binyo bisitole byempulidde nti tebajja mutwalawo oyo omukazi omukulu bagenda mutwala ogwono gwe yayanjula batwale ku mukulu kituufu bonna bakazi be abasatu babawe respect batwalewo oli omukulu mama ogenza ate batwalewo oli omukulu batwalewo oli omukulu batwale noono ne Aisha baba nga azze nga alina gyagala bamutwale paka tumutwale tumuziike naye bamuwe respect ye abadde musajja si wa buvuyo nga mukakkamu ng'akola ebintu bye into asmart way baganda be mikwano gye gyonna gyonna egiri mu bintu ebyo bijijjemu obuvuyo nze nja kuvuma omuntu anja kwogera ebintu byesandi yagadde kwogera kuliko n'abali kakiiko abaali bakwana mukazi wa Messi Justin sirise busirisi naye bagenda nga bamumanyirayo batyo nja kwogera lwakusirika naye nga kampeti respect Messi because